Ni fajje baleko. Kale muganda ngena uje baleko. Omye olwaleero. Kitibwa kya mukama munnange. Twalabye omukulu Yoweri waffe goyita Yoweri buli kiseera akuwaano erinnya teriva ku mumwa. Alhamdulillah ebitibwa biva eri Katonda. Ne Bible ekyogerako egamba mu ngero nti mwenga abakulembeze ebitibwa, muwenga abafuze ebitibwa kubanga teri bitibwa bitava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda. Nze nalonda President Museveni nga mpitizibwako omukono gwa Katonda. So ekitibwa nkiddiza mukama Katonda because nze nasabirwa era nzikiriza nti Katonda yakola buli kimu. Tukulaba post okoze ekyewuunyisa. Abalala bonna batimba post zaabwe abayenale gwe yiyo wagikoze nga kwegamba yabadde nga surprise eno Yoweri eno yiyo anti kati wayesimbyewo anti nze ndimukkiriza mu kitabo kya Katonda wa mu Bible. Bible eyogera teri bukulembeza butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda. Bible eyogera ku Yoweri negamba nti ekigambo kya mukama Katonda ekyajjira Yoweri mutabani wa Pesweri. Owulira ekigambo kya mukama Katonda ekyajjira Yoweri mutabani wa Pesweri ekyogera kwano Bible eyogera ku Yoweri. Omulaba tulina amanya mangi nnyo mu nsi. President Museveni si yakola Bible. Yoweri si yakola Bible. N'obuza baki eyogera ku Yoweri. Kitegeeza kinti Yoweri enale mu Yoweri. Owulira okyegera nga nti microphone eno Yoweri kati enale mena ikabuta Museveni ye waali Yoweri. N'olwekyo nebaza Katonda okubanga nze nsobola okukuwa posta yange nenyiteekako omukulembeze w'eggwanga kubanga gwe mpagira era gwe nzikirizaamu olwa ideology ye kubanga njagala kyakola ne gye ntuusizza. First of all, president w'eggwanga ye musajja alina persistence oba alina integrity eyiye nga yanjawulo, you know. N'olwekyo nti alina ideology ye yanjawulo. President Museveni alina ebintu bisatu ebimufuula ow'enjawulo ku bakulembeze abalala bonna. Ekisooka President Museveni alina faith okukkiriza. Ekyokubiri President Museveni alina ideology ey'enjawulo, not biology. Ideology not biology. Alina integrity nga yo omukulembeze w'eggwanga alina integrity mu kyakola. Alina persistence. So ebintu ebyo bimufuula ow'enjawulo ku bakulembeze abalala bonna. Tumanyinga that's why nsobola okuwa post yange ne muteekako olw'ebintu ebyo. Tumanyinga abantu abatera okwesimbawo baba basomi nnyo. Gwe ekiti kye baagala oba watuukayo. Nasoma n'empisa ne wolowooza obuzibu naligala omunyina kyovola mwatu nafuya. Mwatu abanga abayimbi temwatu amumu value mwatu abango babaki abantu abali awo naye abantu abatukirizaamu abantu amumu value balina bingi batuyigiddeko oba be batufunyemu nga tuyita mu kukolera awamu n'okubeera obumu. Era nyongera okusaba na Uganda twongere okubeera obumu n'okukolera awamu. Obumu bwaffe ge maanyi. Eno Uganda yaffe ffenna nga tonnaba kunenya muntu kuwagira Museveni bakuvuma president wa ggwanga bakuvuma nti kugamba nti gavumenti onyambye gwe kenyini gavumenti ogiyambye otya. Webuze gwe muna Uganda gavumenti ogigasizza otya. Mu Uganda kikakatako gwe kenyini ogasa ensi yo nga tonnaba kugamba nti Museveni akugase. Museveni akwata obuvunaanyizibwa n'abuteeka mu mikono gy'abantu. Minisitule weeziri tulina minisitule z'abavubuka ziri bbiri namana Kiwala waali Kasolo waali na Kataga basente minisita okuva mu finance. Temukimanyi muli ku Museveni muvuma. Musooke muwa abakulu ebitiibwa. Owulira muganda wange. N'olwekyo mbagamba ekigambo kimu. Sooka olowooze ku nsi yo. Mulekeraawo geraageranyanga Uganda ku America. Kibanga bw'okwata ennyanja n'ogiteekako n'ogigezaako peeni oba ekikopo ky'amazzi. America erina 52 states. Fono tukoze Museveni akoze ebintu bingi nnyo ekintu kyemwetaaga wano mu Uganda kiri kimu. Kukwata Uganda oba kugifuula United States of Africa. Tubeere kimu tukole ebintu ebitugasa ebitwongerayo. Naye mulemedde okugamba oli ku Museveni tomalina kuba musolo bwe bakutema akasolo ng'oyomba bw'okola akaduuka ne bagamba licensi yino ng'otabuka. Mu America n'omuntu aguze akasenya kavaako omusolo ne bw'ogula akatambala k'omu ngalo kawa omusolo. N'olwekyo mbakubiriza okuba nga tusigala tuli kimu nga bannayuganda n'okukolera awamu. Yensonga akiseetiitira Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Era Bayibuli eyogera n'egamba eyogera mu ngero 28 olunyiriri olusooka egamba nti ababi babeera ku dduka nga newankubadde tewaliiwo abagoba.
naye abayimira ku mazima n'obwenkanya baba ne bavumu nga balina emitima emigumu ng'egyempologoma. Nze nnyimira ku mazima n'obwenkanya okukolera ensi yange n'okuweereza ensi yange n'okutambulira wamu ne bannayuganda bannange bonna nga tukola ekintu ekigatta ku nsi yange. Full figure olwaleero tubaddeeyo advisor munno addaga anoonya obwenkanya nti esente zivaayo ez'abavubuka n'ez'abayimbi n'ez'abapromota tezirabikako. Ye ng'anoonya obwenkanya ate nga gwe naawe oli advisor mu kiti kyekimu. Twagala okumanya akoze bubi oba. Sigenda kwogera ku bantu balamu njogene ku baffe. Abanyi b'enjaga mbaleke babeere enjaga bagamba Bayibuli yagamba nti ebya Kaisari bya Kaisari n'ebya Katonda bya Katonda. Nze ni mwabuzi wa president gwe yeerondera nze yenze nabali be bali. Essaawa zo njogera ku nsonga zigasa ggwanga sigenda kwogera ku kasasiro. Ate njagala mmanye bannayuganda kigambo kimu nti abayimbi si be babbulu baba green fena tuli bannayuganda abantu bangi abafiirwa ssente. Mwogere ku basomesa abali basomesa abaana bali wakati bana nakibalya. Kaliwo twatandika kwogera ku buli business ate onteeka mu programu z'abayimbi. So ebya Kaisari bya Kaisari n'ebya Katonda bisigale nga byaki sigenda kwogera ku banyi banjaga ate nga nina n'okwogera ku ggwanga. Katoyo muleke akole byakola nange nkole byenkola. Nze ensaba zino focus nze ku nsonga emu yakola bange eggwanga lange lisigala liri bulungi ng'omukulembeze w'eggwanga asobola okutwala eggwanga maaso asigala ali mu ntebe nga nange nsobola okujja n'empeeza bannakampala mu mirembe nga tuli bumu n'obwena amazima n'obwenkanya. So sigenda kwogera ku bintu bitalina makulu. Bayibuli egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Essaawa zino g'oba okalina ssente, essaawa zino bw'oba opapala kintu kimu owanuuza entalo ezayita. Nze siriba okuwanuuza ntalo ndiwo okukola na mazima na bwenkanya kubeera straight kulaba bingattako era nkuliza bannayuganda bonna oba oli wa kibiina ki oba oli waawa Katonda wa people power nazza nnoonya nkubiza bannayuganda okujja ffena twekatemu tukolere wamu kola nga tutwala ensi yaffe mu maaso tukole wamu okola nga tuwa President Museveni obwesigwa bwe twamuteekamu okutwala eggwanga lyaffe mu maaso tukole wamu okulaba nga mulonda Jennifer Furufiga ku Women MP Kampala district okulaba nga nsobola otereeza ekibuga Kampala kubanga tekirina baweereza mu nsi yonna omukulembeze w'eggwanga abeera omu Katonda gwe yateekateeka. Katonda ateekateeka obukulembeze bwa mirundi esatu Katonda mwene ateekateeka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakiramu omukisa gw'eggwanga. Olunaku lw'olikira n'okkiriza nti President Museveni ye mukulembeze w'eggwanga emirimu gigenda kweta gyokka emirimu gyeta gyokka emikisa gikwesombera gyokka. Naye ffe tulina obuzibu. Katonda ateekateeka obukulembeze obw'amaka. Katonda ateekateeka obukulembeze obw'enzikiriza emizikiti amakyaki ne Eklezia zinaki mu buli nzikiriza. Kyova olaba abaana bavuma President Museveni ogenda okufolowinga nnyo aba yadduka ewaabwe abatalina waka waabeera tamanyi kyaki gyeri tagenda mu muzikiti tamanyi Katonda. Bobi Wine bamubuuza nti amaze ebbanga nga togenda mu kyaki yagamba bamaze emyaka emeka. Mbakubiriza okumanya Katonda n'okuwa abakulembeze ebitiibwa kyekisinga obukulu. Twongere okubeera obumu eno Uganda yaffe ensi yaffe nga tonaba kuvoola ensi yo sooka weebuze buli wavoola ensi yo gwe wenafuya gwe wemalamu vali. Akatereke kakubalabi ba ABS. Akatereke kubalabi ba ABS kajja kubeera nti abanyankole balina olugero lugamba nti wareeba omunwa gw'enkoko ate obuuza mayino. Abanyankole balina olugero lugamba nti wareeba omunwa gw'enkoko obuuza mayino nti olaba omumwa gw'enkoko ate obuuza amannyo. Ate era balina n'olugero lugamba nti wayeesweka bwaseesire tiweebisebukedde. Nja kugamba Honorable Kyagulanyi kyalina emikisa minene nnyo okujja n'etondera omukulembeze w'eggwanga ku kyeyalabyeko we bagira knockout ate katandika butandisi kati awo nsimbudde ekyo kyayita General Furufiga mu kibuga Uganda oba mu nsi Uganda ako katandika butandisi kati nsimbudde abagita knockout kugamba nti abanyankole bagamba nti wareeba omunwa gw'enkoko ate obuuza mayino olaba omumwa gw'enkoko ate obuuza amannyo. Oba yanga generation gye mbadde mwogereramu gye mwepankeramu abavubuka twabawangudde 95%. Geragiranya kintu kyakatandika nakyo kitegeeza ki? Kitegeeza twababuuzanga structure kati ndoza twabalazeeko structure eyo bata knockout ate nga tutandika butandisi. Essaawa zino aba people power be bannoonya era mbeetaaga baganda nge mwenna koowola mugye tukolere wamu. Baganda bange abafudisi mbakoowola okujja okukolera wamu. Baganda bange mwenna aba DP mujje tukole wamu tusobole okutwala eggwanga lyaffe maaso amazima n'obwenkanya mugamanyi.
nti President Museveni ye musajja akyayina amaanyi agatwala eggwanga mu maaso. Nkugambye nti Museveni alina ebintu bisatu ebimwawula ku bakulembeze abalala bonna babina. Museveni alina faith, ekyo kimu. Museveni alina ideology, not biology. Mwe muli ku biology, naye Museveni alina ideology. Museveni alina integrity mu kintu kyakola. Museveni alina persistence. Owulira muganange ebyo byebintu byayina ebyawukanye ebimufuula ow'enjawulo. N'olwekyo Honorable Kyagulanyi waleeba omunwa gw'enkoko ate obuuza mayino okyalina chance nyingi nnyo okuba ng'otuyitamu ngaffe abawozi b'omukulembeze ne tukutwala President n'omwetondera ku byozza omuvulonga n'ebyozza oyogera. Toyanza.